Yes, nkuletedde olukalala olw'abakansala ba NUP bokka 29 abateekwa mukono gwabwe ku kiwandiiko ekyawo olukusa Hamisi Kigundu agende maaso n'okubanga azimba ku mwala gw'e Nakivubo. Nkugambye bino byali mu council meeting eyatuula oba byali mu minutes ezava mu council meeting eyatuula ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini 2024 nga council meeting eno eyatuula ye yawa Hamisi Kigundu olukusa olw'okuzimba ku mwala gw'e Nakivubo newankubadde nga bakimanyi bulungi nnyo nti enkola gy'agenda okikolamu tewali awakanya nkulaakulana era n'abakulu mu kibiina kya NUP bakyogedde nti tebawakanya nkulaakulana wabula enkola gye kigenda okukolebwamu gye babuusabuusa era gye batakkiririzaamu. Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi yalabiddwako olunaku olw'ejjo ng'ategeeza nti bagenda kusamoninga bakansala baabwe abatuula ku lukiiko luno olwa Kampala Capital City Authority nga bali ku kaadi ya kibiina kya NUP bagenda kubayita ku kitebe bajje bennyonnyoleko bababuuza 4 na 5 ku ebyo ebiboogerwako ku kuwa Hamisi Kigundu olukusa mu ngeri etali ntuufu ate nga bo bakimanyi bulungi nnyo nti bino tebikkirizibwa oba tebigenda kuyamba munnayuganda. Kakati wuliriza Joel Ssennyonyi bwe yabadde ayogera bino waliwo amannya g'abakansala agabadde gayitingana era agayogeddwako wabula kakati nze kyenkoze nkuleetedde lisiti ey'abakansala bonna abali ku kaadi ya NUP n'abali ku kaadi endala abatuula ku lukiiko lwa KCCA then oluvannyuma n'enkujjiramu abo abaakakasiddwa nti ate be baateeka omukono gwabwe ku kiwandiiko kuba waliwo abaagaana. Bakansala bali 29 abaatula abaateeka omukono gwabwe ku kiwandiiko kino ekyawa Hamisi Kigundu olukusa wabula waliwo bakansala 4 bokka be baagaana bo ne bagamba ffe bino tetujja kubisayininga. Kakati wano oli wakubuuliza kati mmwe abagamba nti abaamu bali mu kulwanyisa nkulaakulana ku mwala gw'e Nakivubo waliwo bakansala abaagaana nga bo bakitegedde nti ekintu kino ekyamazima tekiri mu makubo matuufu tekiri mu mutima mulungi kiyinza n'obutagasa monna Kampala naddala abantu abawangalira okumpi n'omwala guno nti kale tetuganye twagala enkulaakulana wabula kiyinza ate obutagattako. Kakati mu lutuulo olwo bakansala bali ku kaadi ya NUP bokka bengenda okwogerako kuliko bakansala 29 nga bano basayininga kuliko bakansala nga bano bigamba wabula okusinziira ku information gye nnina kigambibwa nti bano 29 bandibanga bakwala million 3 ezitambika zaafa obazawahamu obazaava naye nga bagambye okuba bakwata okadde 3 buli kansala eyateeka omukono gwe kwekyo ekiwandiiko ekyawa Hamisi Kigundu kati nkuletedde lisiti 2 nkuletedde lisiti y'abakansala bonna abatula ku lukiiko lwa KCCA then nkuletedde lisiti nga nonzeemu abo bokka ateeka omukono gwabwe ku kiwandiiko ekyo ate lisiti ey'abakansala abaagaana bwe ziba zigaana nga sinageeyo njagala nsooke nkuwe ebigambo bya Leader of Opposition bye yayogedde olunaku olwajjo yategeeza nti bakansala ab'ekibiina kya NUP bagenda kubayita bajjukitebera NUP nyonyoko kweli kubanga biboogerwako kati nga sinakuwa lisiti zino sokulize ebigambo Ssennyonyi newankwe twalibwa ku kizambiremu evans y'okusomera lisiti ey'abakansala bakiika kusolo nkuwe ne lisiti ey'abakansala NUP bokka ati ku kiwandiiko kino abantu babayo ne kasente ate nkuwe ne baani abaagana okusinga ku buliriza nziyalembere olukalala luno. Nkuwadde ekifo ekyo genda okikulaakulanye nasaako omukono. Kati awaliwo obuzibu kubanga omukulu ono bw'aba atandise okutereeza ekifo ekyo ani agenda okumusupervisinga kubanga KCCA yeyina okusupervisinga egendeyo bagambe nti kakati omwo kolawo bwoti kati aba KCCA tebalina buyinza obwo kubanga si be bamuwadde olukusa. Kati awe wali obuzibu. Ffe enkulaakulana tugiyagala oba haamu yagikolako oba ani okay naye lwaki tetugoberera mitendera mituufu approval tugifune mu butuufu bwayo. Kati awo tujja kusobola okusupervisinga obulungi naye kati amugambako yenna ne waba KCCA oba ani ajja bagamba mwe temulina kye mungamba kubanga si mwe mwampa olukusa. Kati awo wali obuzibu ekitegeeza ne bu video bwe tulaba ayinza osalawo okukola ebirala ebibye teri agenda mugambako kubanga olukusa yalujja mu State House ku kitebe kyaffe wano. Ekitebe kya NUP kye kisinga obulungi n'obunene n'ebirala byonna mu ggwanga lyonna mu bibiina byonna bye muwulireyo n'ebibiina ebimaddewo okumala emyaka 40 nga biri mu gavumenti tebalina kitebe kinyiriranga kino tebakiyina. Naye ffe tulaga bannayuganda nti yes twagala orderliness twagala enkulaakulana kyovudde olaba twakola kino
n'ekibuga kyaffe twagala kinyirire kifaananeko bwe kiti naye nga bwe tukolerera ekyo tulina okugoberera emitendera nga bwe kirina okubeera abantu baleme kwekwasa. Nalaba nina ka video ke nalabye nga kalaganga kati bino byonna njagadde obbikuwa byengenda okugamba byonna byogenda okuwulira mu lutambi luno njagadde mbikuwe ng'owulidde ebigambo ebya leader of opposition Honorable Joel Ssennyonyi. Ebigambo bino newankubadde gwampuliriza nange gwowuliriza tukimanyi bulungi nnyo nti ffenna tetukkiririza mu Lord Mayor Erias Lukwago ebikolwa bye oba oliawo n'ebigambo ebizze bitambulira ku nsonga n'engeri gy'akolamu emirimu gye tuyinza okuba tetukkiriziganya, wabula ebigambo byayogera ku mulundi guno mulimu ebimu ng'ekyamazima byandiba ebituufu kubanga ne leader of opposition bye bimu ku bye yayogeddeko nti tetuwakanya nkulaakulana, wabula ekyamazima wateeka okuba nga waliwo ensonga lwaki Hamisi Kigundu yaweebwa projects zino era ani agenda okusupervisinga Hamisi Kigundu. Kakati Erias Lukwago yagamba newankubadde naye sikkiriziganya naye era nawe wampuliriza oyinza okuba tokkiriziganya naye ate ku nsonga eno enkulaakulana nga tujagala lwaki Hamisi Kigundu era ani agenda okumusupervisinga ekyo ng'okitadde ebbali. Tulina bakansala abakiika direct ku lukiiko olwa Kampala Capital City Authority kati abo nga sinnabakuwa njagala no tugende empola kanera njagala okawo obudde wabula sooka okawo ekigalo bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole obeere nga ate obeera omu ku abatambula naffe genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga zino era obubaka obwo ku nkomerero ya updates zino nzija nengenda maaso n'okuba nga ate mbukusomera gwampuliriza omukutu bagwita Red Zone TV Sebamulidde Patrick nze mbeerangawo okubeera nga nkutuusaako nga sinnakuwa bakansala bano njagala nsooke nkuva waggulu KCCA etambula etya. Jukira erina kye tuyita technical wing erina kye tuyita political wing waliwo ne baminisita kati njagala nkuwe ng'ebintu bino nga bwe bitambula kye tuyita political leadership. Wuliriza Kampala ng'ekibuga kirina cabinet minister ne state minister. Minister of Kampala, Minister for Kampala City and Metropolitan Affairs ye Honorable Hajati Misa Kabanda. Waliwo omumyuka we oba minister omubeezi ye Kabuye Kyofa Togabye. Kati wansi waabwe ne weesangawo Lord Mayor Erias Lukwago, then wansi we ne wabawo deputy we. Kakati wulira engeri gye baselectingamu ebintu bino bano bonna benkusomera bayina se y'amaanyi nnyo ku ebyo bigenda mu maaso mu kibuga Kampala era ebyo byonna ebikolebwa babimanyiiko bulungi nnyo baamanya nga bikolebwa sinakindi okubanga be bamu ku abo abaabisalawo. Njagala obawulirize bulungi nnyo genda mu comment section oteekemu oyo gw'osuubira naye nkugambye bw'ogenda okuwulira mu kiwandiiko kino oba mu mannya gano gengenda okukuwa manya alina kyamanyi ku byagenda mu maaso nga bisalibwawo yamanya nga tebinnasalibwawo yali omu ku baabisalawo oba yabi-influencinga okutandikira ddala ku Lord Mayor ono nga Ssaalongo Erias Lukwago alina kyabimanyiiko. Sipiika Zahara Mala Luyirika ye sipiika w'olukiiko olwa KCCA abimanyiiko sinakindi okubanga y'omu ku baabisalawo. Dorin Nyanjula ono nga ye Deputy Lord Mayor alina kyamanyi sinakindi nga y'omu ku baabisalawo. Namazzi Olive Executive Secretary Public Health and Environment alina kyamanyi era yandibanga alina ne byamanyi ku bino ebyasalibwawo. Kakati awo wetuvaawo wuliriza bulungi nnyo nga tetugenda ku ba division mayors eyo nga tuvuddeyo. Njagala kuwa engeri ebintu bakansala abakiika wano kubanga nabo bano sijja kugamba nti basalawo wabula bamanyi ku ebyo ebyaliwo era baaliwo mu lutuula olwatula ng'ennaku z'omwezi 3 lulyoke luwe resolution yafuluma nga bawadde Hamisi Kigundu olukusa ogenda maaso n'okuba nga azimba ku mwala gwe Nakivubo. Nkugambye ngenda kuwa lisiti 2. Nina lisiti y'abakansala bonna abatuula ku lukiiko luno, nina lisiti y'abakansala abateeka omukono ku kiwandiiko ekyo, nina n'abaagaana. Njagala owulirize bulungi nnyo tubeere nga tusimbula. Kakati wuliriza nsoose n'olukalala. Bano be bakansala abawangula akalulu ka 221 abakiika ku lukiiko olwa Kampala Capital City Authority. Ku bakansala abakiika direct bali 44 wabula nga ku bakansala 44 kuliko 41 ba NUP. Kitegeeza bakansala 3 bokka be batali ba kibiina kya NUP era nga ba FDC. Bakansala 44 kuliko aba NUP 41 abalondebwa direct era bengenda okusomera bakiika mu lukiiko olwa Kampala Capital City Authority. Olukiiko olwo lukubirizibwa omukyala amanyiddwa nga Zahara Luyirika era we lwatuula
ne lukubirizibwa Zahara Lirika yennyini ne bakola resolution ey'okuwa olukusa Hamisi Kiggundu agende maaso n'okuba ng'azimba ku mwala gwa Nakivubo kakati bawulire. Ngenda kutandika bali wansi wa Lord Mayor bonna, bali wansi wa Zahara Lirika bonna, ate nga naye mwali mu bano. Ngenda kutandikira mu Kampala Central. Kampala Central Division 1 bamwita Mbazira Francis wa NUP. Waliwo Kataabu Moses akiikirira Kampala Central Division 2 wa NUP. Waliwo Kakande Mushin akiikirira Kawempe Division North 1 wa NUP. Waliwo Kulya Saulo Ziwa akiikirira Kawempe Division North 2 wa NUP. Waliwo Bukenya Boniface akiikirira Kawempe Division North 3 wa NUP. Waliwo Katerega Julius akiikirira Kawempe Division South 1 wa NUP. Waliwo Kamya Jaffa Gaddafi akiikirira Kawempe Division South 2 wa NUP. Waliwo Muganga Mikidadi akiikirira Makerere University ono wa FDC. Waliwo Waswa Muhammad Mwanje akiikirira Makindye Division East 1 wa NUP. Waliwo Wafula Ivan akiikirira Makindye Division East 2 wa NUP. Waliwo Sendi Mosh Africani ono mumumanyi Mr Mosh akiikirira Makindye Division East 3 wa NUP. Waliwo Kato Paulo akiikirira Makindye Division West 1 wa NUP. Waliwo Male Kenneth akiikirira Makindye Division West 2 wa NUP. Waliwo Masembe Erimia akiikirira Makindye Division West 3 wa NUP. Waliwo Sembatya Richard akiikirira Makindye Division West 4 wa NUP. Waliwo Keya Jeremiah Mwanje akiikirira Lubaga Division North 1 wa NUP. Waliwo Kizza Hakimu Saula ono nalina jayagala obubaka bwa Parliament side zeyo njabagambayo akiikirira Lubaga Division North 2 wa NUP. Waliwo Mubiru James ono yali yegwanyizo ekya Lubaga North ewali Abubeka Kawalya. Mubiru James akiikirira Lubaga Division North 3 wa NUP. Waliwo Mubiru Ivani akiikirira Lubaga Division South 1 wa NUP. Waliwo Semakula Muniru akiikirira Lubaga Division South 2 era naye wa NUP. Waliwo Semmuli Daniel Steven akiikirira Lubaga Division South 3 wa NUP. Waliwo Masaba Nasuru akiikirira Lubaga Division South 4 wa NUP. Waliwo Tegusulwa Innocent mumumanyi oyo Innocent Tegusulwa akiikirira Nakawa Division 2 wa NUP. Waliwo Sebayiga Faizo Kibirige akiikirira Nakawa Division 3 wa NUP. Waliwo Mpindi Charles akiikirira Nakawa Division 4 wa NUP. Waliwo Nkugwa Faizo akiikirira Nakawa Division 1 wa NUP. Waliwo Chagason Twaha Arudu akiikirira Nakawa Division 5 wa NUP. Sebufu John Mary akiikirira Nakawa Division 6 wa NUP. Onono y'omu kubakulira akakiiko ka EMC era y'omu kuba kwabo abagana okuteeka omukono gwabwe ku kiwandiiko kino. Ngenda bakusomera nabo listi yaabwe njirina. Waliwo Nakitende Mavis bano ndowooza bukiiko bw'abakyala buno oba bano ndowooza nandibalese bano sijja kugendayo newankubadde nga listi ekyaliwo naye nabo kamba kuwe. Nakitende Mavis Nakato Nusifa ono Nusifa Nakato mumumanyi Kawempe Division North A in fact nabo bakiika direct kamba kuweere ddala. Nusifa Nakato atuula era yali omu kwabo abateekako omukono. Ngenda muddamu musome wali mu 29. Nakitende Mavis akiikirira Kampala Central Division wa Kawempe Division North A ye Nusifa Nakato bono wa NUP. Nsubuga Hawa Namugenyi wa NUP akiikirira Kawempe Division North B. Waliwo Kwagala Angel wa NUP akiikirira Kawempe Division South. Waliwo Nyanjula Dorini mumumanyi ono ye Deputy Road Mayor Dorini Nyanjula akiikirira Makerere University wa FDC. Namukwaya Helen akiikirira Makindye Division East 1 wa NUP. Kyeswa Anet akiikirira Makindye Division East 2 wa NUP. Mara Luyika Zahara ono Zahara Luyirika kati yennyini ate nga ye speaker w'olukiiko luno akiikirira Makindye Division West 1 ku kadi ya NUP. Nalubega Fausta Bitano ono naye yegwanyiza obubaka bwa Parliament emitiyana ng'omubaka omukyala akiikirira Makindye Division West 2 wa NUP. Nakubulwa Rita
akiikira Lubaga Division North A wa NUP, Nakiridde Solome Sebina akiikira Lubaga Division North B wa NUP, Nakabogo Farida akiikira Lubaga Division South A wa NUP, Kigozi Rose Nalubwama akiikirira Lubaga Division South B ku kadi ya NUP, Nakakande Lilian akiikirira Nakawa Division C wa NUP, Nansubu Gawini akiikirira Nakawa Division D wa NUP, Namazi Oliver Kagorora wa FDC ono akiikira Nakawa Division A. Then Nensembyayo Nalwadda Immaculate akiikira Nakawa Division B nga naye wa NUP. Kakati abo beba kansala ana muomu kwabo ana muomu kaga kubanga kugambye bakansala bonna bali ana mu bana wabula NUP yokeina kaba kansala ana muomu. Kakati abo ana muomu bebo benkuwadde kati njagala kuwa list eyaba kansala abakwata omukono gwabwe ne baguteeka ku kiwandiiko kiri kyatubadde tusoma ekyaweebwa Hamisi Kigundo ogenda maaso n'okubanga azimba ku mwala gwe Nakivubo. Kakati eno list nayo njagala njikuwe bawulirize bulungi nnyo nga baga nti authority councillors who signed on 10th April 2025 to give Ham Nakivubo drainage channel kuliko Zahara Lwirika yasookera ddala mu nnamba emu yateekako omukono ku kiwandiiko kiri ekyawa Hamisi Kigundo olukusa okuzimba ku mwala gwe Nakivubo. Enkikulaakulana bannayuganda bagamba bajagala nga bawulidde Joel Ssennyonyi naye tebakikola mu nkola ntuufu. Wuliriza bulungi nnyo buli kansala gw'omanyi kwali kuno kubanga nina listi ya bakansala 29 bakansala bana bokka benda bawano abataateekako mukono gwabwe bo nga baagaana wabula n'abamu balabika tebaaliwo mu lutuulo olwo. Ntandise ne Zahara Lwirika yennyini yateekako omukono, Honorable Masaba Nasuru yateekako omukono, Honorable Innocent Tegusulwa yateekako omukono, Honorable Keya Jeremiah yateekako omukono, Honorable Semakula Muniru yateekako omukono, Honorable Semmuli Daniel yateekako omukono n'oweerubaga Namulonda, Honorable Kigozi Rose Nalubwama yateekako omukono, Honorable Nakiridde Solome yateekako omukono, Honorable Sendi Mosh abangi gwe mmanyi nga Mr Mosh yateekako omukono, Honorable Namukwaya Helen yateekako omukono, Honorable Kibirige Faizo yateekako omukono, Honorable Ivan Mubiru yateekako omukono. Bano bakusomedde era nkakasa obawulidde abaateeka omukono ku kiwandiiko ekyo. Honorable Kato Paulo yateekako omukono, Honorable Katabu Moses ono wa Kampala Central naye yateekako omukono, Honorable Nakabogo Farida yateekako omukono, Honorable Nakubulwa Rita yateekako omukono, Nakakande Musawo yateekako omukono, Honorable Amin yateekako omukono ye naye namukusomedde, Honorable Nusifa Nakato ono y'omu ku babadde baleekaana era ajjonkera nnyo Shamimu Malende era alwana nnyo okulaba nga Zahara Lwirika ajja ku Bwawumani MP mu Kampala. Nusifa Nakato ekintu kyolaba Sauda Madada kyakola ne Nusifa Nakato kyakola era mu bufunze bano balina ekintu kyabwe kye balwanirira. Honorable Nusifa Nakato yateekako omukono ku kiwandiiko ekyo, Honorable Bukenya Bone yateekako omukono, Kwagala Angel yateekako omukono, Katerega Julius yateekako omukono, Kulya Saulo yateekako omukono, Nakitende Mavis yateekako omukono, Waswa Mwanje yateekako omukono, Nalubega Fausta Bitano yateekako omukono, Sembatya Richard yateekako omukono. Ono Fausta Bitano yeyeegwanyiza Obwawumani MP Mityana District era kadi bagivuganyako ne Nabosa wamu ne Joyce Baagala. Honorable Male Kenneth yateekako omukono. Kakati abo be bantu 29 nga bali ku kadi ya NUP wabula nga bateeka omukono ku kiwandiiko ekyawa Hamisi Kigundo olukusa azimbe ku mwala gwe Nakivubo. Kakati nnawono bakansala bano bonga baagaana okuteekako omukono era simanyi oba baagaana nga bakitegedde nti ekyamazima bino biri mu bumenyi bw'amateeka oba tebiri mu mutima mulungi tibannakampala tebagenda bifunamu simanyi wabula lisiti gye nnina era gye tulina akantu kano kasaasaanye nnyo. Lisiti eno egamba nti Honorable John Mary Sebuufu omu ku bali ku kakiiko ka EMC mu kibiina kya NUP ono ye yabigaana era n'agaana okuteekako omukono. Mubiru James ono yali yeegwanyiza obwa MP Lubaga North yagaana era naye teyateekako omukono. Honorable Kiza Kim ono yeegwanyiza obubaka bwa Parliament ewa Twaha Kagabo ayagala kadi ya NUP ajjeyo Twaha Kagabo ono naye yagaana teyateekako omukono. Dorini Nyanjula akiikira Makerere side eyo era naye yagaana naye ono yo FDC Dorini Nyanjula be bakansala bana bonga baagaana okuteekako omukono gwabwe. Kakati nkuwadde bali bakansala 29 abaateeka omukono gwabwe ku kiwandiiko ekira mu bufunze beebo abaawa Hamisi Kigundo olukusa agende mu maaso n'okuzimba ku mwala gwe Nakivubo. Joel Ssennyonyi kyagambye nti ye talwanyisa nkyuka nkulaakulana
era tebalina buzibu ku kuzimba ku mwala, wabula ekintu kye bakola tekigenda kubeera mu makubo matuufu era tekigenda kubeerawo mu mutima mulungi olw'ensonga ani agenda okumonitalinga ensonga eyo, ani agenda obba supervisinga. Era kyekintu kyekimu Lukwago kye yagambye nti ddala ebintu bino abatembeeyi ababadde bakoleraawo tetwabawa budde kubakolera pulaani wa gye bayinza okulaga, newankubadde nga Lukwago tetukkiriziganya naye era nawe ampuliriza tokkiriziganya naye ate wano pointi yandibaddemu eggumba. Kati ebisigadde byonna tujja kubeera nga tubikuleetera. Omukutu gwa Redson TV webale kubanga okyagoberera ebigambo bya Lukwago. Oyinza okuba tobyagala nga nange, kubanga nange nina kandidate wange ye bali mwezo, wabula ate ebigambo bye yayogedde biwerekerwako ebigambo bya leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi nga bwe mbikuwadde era nga bw'obiwulidde. Kakati awo ne tuba nga tuvuddewo, kanzije tubeere nga tweyongerayo. Nina nno lisiti endala, waliwo era amawulire amalala ge weetaaga okuba nga owulira, goyinza okuba nga tonnagamanya wantu wonna, naye nga wano ku mukutu guno ogenda kubeera nga obimanya. Sooka subscribinge, genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo. Neebaza abazze mu comment section ku video gye twasimbyeyo okuba nga tukola era ku nsonga nga zino ne muteekayo message zammwe, mbeebaza. Era message ezo si nnyingi nnyo, nja kuziyitaayitamu. Matooke message yatuuse agamba ye timu Shamim Malende Nabukenya Maulino bali kubanga ogoberera agamba Lukwago ne leader of opposition babadde kiriya, ensonga yaabwe eri kiriya. Mami waffe Mama Kevin bali kubanga ogoberera munnange era yataddeko message n'agamba nti oyo omukyala naye akolera bali Museveni doza bakolera free all political prisoners. Message yaffe eya Mama Kevin yatuuse bulungi nnyo bali kubanga ogoberera mami, abantu batulabire batugambire tubaagala nnyo. Nakambi Fatuma Mulembe nawe bale kubanga ogoberera message yatuuse. Ndibogeza Lydia n'agamba yali timu Malende yebuuza Zahara yani awe bale kubanga ono agambye namugwano Asha n'agamba you're the best update munaye bale kubanga nawe oberako gwasinga ono nacho ringa n'agamba nti Zahara Luyirikaiza another mpuuga. Message etuuse bulungi nnyo. Penina Lwanga nawe bale kubanga ogobera agamba nti body language ya Zahara Luyirika eri straight era agamba nti oyo alabika nga si mutuufu gye tuli. Nzagabo Harriet nawe bale kubanga kule agambye naye ali timu Malende. Imelda Dongo nawe bale kubanga ogoberera n'agamba nti NUP tekuza babbi. Shamia Nassozi nawe bale kubanga ogoberera n'agamba wabula mukazi gwe oli kizibu mu ggwanga Uganda ategeeza Zahara Luyirika. Nakuluwa Josephine nawe kubanga kuli message etuuse bulungi nnyo. Nibuya Edith nawe nogamba Katemba wa Lukwago yantama naye message mpanvu yo naye we bali kubanga obera message etuuse. Maweje Hakim we bali kubanga ogoberera agambye message yose gitegedde bulungi. Nakate Vivian n'agamba Luyirika mubbi ddala. Message etuuse bulungi nnyo. Josephine Nabukenya we bali kubanga nawe ogoberera n'agamba nti I have never trusted Luyirika amutimu Malende. Queen Prose nawe bale kubanga ogoberera gaye Zahara is not a good leader at all. Kanzije tubeere nga tweyongerayo ate ne updates endala. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa